Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification mbeere nga ate nkuwa updates amawulire agakagwawo nga breaking news okuva mu ggwanga erya Kenya. Njagala okutegeeza gwe munnange agoberera emikutu gyaffe gino egy'enjawulo egiyimirirawo awo wakati mu kubeera nga tukutuusaako ebyo ebigenda mu maaso okuviira ddala mu mawanga ag'enjawulo. Okwekalakaasa okugenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya okutadde obunkenke mu mawanga amalala okwetolola olukalu lwa Africa ne East Africa okusingira ddala naddala mu ggwanga erya Uganda kuleese omukulembeze w'eggwanga eryo amanyiddwa nga William Semei Ruto mu myaka 2 gyokka amaze okupondooka agobye kabineti olukiiko olukulembeze lwonna lwakola nalwo gwe munange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Bannansi mu ggwanga erya Kenya nga beeyiwa ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo omuli n'ekibuga ekimanyiddwa nga Nairobi ekikulu eky'eggwanga eryo nga bagamba tetuyina kye tubanja William Ruto kyonna okujjako either okulekulira oba okutereeza ensi yaffe. William Ruto yatuuse n'apondooka ng'alaba abantu balemeddeko takyayina kyakubakolera yadde ekimu bakubye abantu bakooye abasirikale bakoze buli kikolobero wabula bannansi mu ggwanga eryo nga bagamba tetwagala kumanya. Mubirabye ebifaananyi bibadde bitambula obutambi bubadde nga butambula enkya n'eggulo. Emabegakaawo ensonga gye batandikirako okubeera nga beekalakaasa yali yakubeera nga balemesa kye bayita finance bill era bawanikanga ebipande ebiriko nti tosayininga finance bill oba reject finance bill. Wabula omukulembeze w'eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga William Semei Ruto n'apondooka n'akkiriza biiro eyo n'atagiteekako mukono n'agizaayo era n'alagirira ddala ne Parliament bagiviireko ddala tebaddamu okubeera nga bagirowoozaako. Kati wetwogerera bannansi mu ggwanga eryo baasigala bagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga bagala kati kyo tukimaze kati ekiddako kimanyi twagala obeere ng'ova mu ntebe y'eggwanga erya Kenya. Bannansi abali ku muliraano gw'eggwanga erya Uganda baatuuka n'okuyingira mu Parliament mu kisenge ekiteesebwamu ne bakwata omuggo gwa sipiika ogwo omuggo ne sipiika wa Uganda aguyina mu mulaba ne bakwata omuggo ne batambula nagwo ne bakuuliita nagwo Parliament ne bagireka nga bagiyuzizza. Wetwogerera ng'ebyo byonna bitadde ku bbali okubeera nti William Ruto yagonze n'akola bye baagala ayongedde okubeera ng'apondooka. Bannansi oluvannyuma lw'okubeera nti balemeddeko addidde olukiiko lwakulembera nalwo oluyitibwa lw'oyinza okuyita kabinenti yonna n'agiyiwa ku ttaka. Emikutu egy'enjawulo giripootinze amawulire gano mu ddakiika ntono nnyo eziyise era okusinziira ku mikutu egyo gigamba nti President William Ruto has sacked all cabinet secretaries and attorney generals Justin Muturi in response to youth-led anti-government protests. President w'eggwanga erya Kenya agobye abakulembeze babadde afuga nabo eggwanga eryo omuli ba ministers omuli ba permanent secretaries oluvannyuma lw'okubeera nti bannansi bamutaddeko embeera nga bamugamba ssebo tetwagala kuwulira nsonga yonna twagala ekintu kimu obeere nga muganda waffe okwata ku nkoona abantu bano bonna bwe kitaba ki naawe olina okuba ng'otambulirako. Njagala okutegeeza gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gyondabira ebintu by'okwekalakasa mu ggwanga erya Kenya byatandika ng'ebyokusaaga abantu ne babiraba ng'ebyokusaaga wabula wetwogerera kati bannansi bongeddemu n'ejjiya bagamba kati n'ekyo kiwedde kati tuzze ku koozi ndala kati twagala William Ruto olekulire bwangu ddala ove mu buyinza bw'eggwanga erya Kenya. Ekyo ky'okoze tekimala. Twakkiriza nti luli wakkiriza finance bill n'otagisayininga ne tukkiriza n'obeera nga ojjawo ebintu ebimu bye tusinga okuba nga tetubyagala wabula William Ruto n'abategeeza nti agenda kubanga awalirizibwa okugenda yeewole gavumenti y'eggwanga erya Kenya esobole okuba nga ate etwala mu maaso emirimu. Kati bano bagamba ebyo nabyo tetubyagala twagala olekulire era kyakoze okubanga okubakkakkanya agobye kabineti yonna nga womanyi kabineti kati wetudda wano mu ggwanga erya Uganda singa nammwe muneekalakaasa ensonga ne mugifuula serious. Abantu bebagobye Kenya be bannabbanja beeri bebagobye Kenya be babbalamu beeri bebagobye Kenya mbakuwe bonna bannabbanja babagobye babbalamu bagobeddwa minisita Kigwomanyawo ba Haruna Kasolo bagobeddwa
Jessica Alupo yabasigadde yekka. Ba Janet Museveni ba minister ab'ebyenjigiriza mu ggwanga lya Kenya bagobeddwa. Si lwakuba nti president kyabadde ayagala, wabula olukiiko lwe lubadde luspendinga ssente nnyingi nnyo ez'omuwi w'omusolo. Bannansi mu ggwanga lya Kenya nga babeera bakomplaininga tosobola kubeera na gavumenti ng'erina baminisita ey'ennamba yonna nga bonna bakozesa ssente y'omuwi w'omusolo, bafuga amafuta g'omunnansi, mukozesa ssente ez'omuwi w'omusolo ate ne mwagala mwewole nti eggwanga temulinawe mugenda kuliddukanya nga temwewoze. Tetugenda kubikkiriza okwekalakaasa ne kuddamu. Kwekalakaasa okwo tugezezaako kuwanga ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya bw'obanga obadde otambula naffe ebbanga lyonna. Wabula kati we twogerera William Semei Ruto agonze nakkiriza bannansi ebimu ku bye baagala, wabula nga we nkugambye nti ebimu abikola mu kaweefube we okulaba nga waakiri abantu bapondooka, naye buli wakolayo kimu abantu nga beeyongera busungu. Era we twogerera njagala okutegeeza nti wadde amaze okuba nga agoba kabineti yonna, abantu bajjudde edda ku street mu ggwanga erya Kenya, mu kibuga Nairobi, mu bibuga nga Kisumu, mu bibuga nga Mombasa n'ebibuga ebirala. Okwekalakaasa kw'e Kenya bannayuganda bangi bavuddeyo nga balaga okutya, abagamba nti kwekalakaasa okwo kirabika Uganda tekusoboka. Njagala okutegeeza nti byolaba mu ggwanga erya Uganda ne mu Kenya gyebiri, deployment zibeera za mutawaana nnyo. Abasajja bakuba tiya gas, omukka ogubalagala, bakuba amasasi agaddala live bullets. Era emabegakaawo amawulire gafuluma nga gakulaga abantu abakafa mu ggwanga erya Kenya, newankubadde gavumenti tetayagala kubanga eboogerako. Omuwendo gavumenti gwewa mutono nnyo, naye nga measures gavumenti y'eggwanga lya Uganda gyekozesa n'eggwanga lya Kenya lye bakozesa. Wabula bannansi mu ggwanga erya Kenya bo bagamba ffe tuli bamalirivu okubeera nga tufiirira eggwanga lyaffe. We twogerera abantu abakafa mu ggwanga erya Kenya basukka mu 300, wabula gavumenti eyogera abantu bali 50 nga waliwo abattiddwa nga bakubiddwa amasasi direct, waliwo abattiddwa nga bakyunyiziddwa mu buduukulu, waliwo abafudde nga bafudde ebyo biva mu ebyo tiyagaasi na biki byonna. Ekyo kyekigera mu maaso mu ggwanga erya Kenya. Gwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, wabula amawulire genjagala okubanga nkuwa geyinza okubanga wagawulidde obanga tonnaba wano ku Red Zone TV, nensalawo mbeere nga nange nga kutuusaako. Gwe gyosinzira okubanga gyotulabira gyenjagala osinziire obeere nga okomentinga mu comment section otubuulire ensonga oziraba otya. William Semei Ruto agonze n'abeera ng'agoba kabineti ye yonna. We twogerera takyalina yadde minisita okuggyako vice president yekka yasigaddewo, ate nga ne bano mu kusigalawo omusaala bagenda gusala, benefits endala zonna bagenda zisala, ebintu bingi bagenda kubeera nga babikendeeza kugamba okulaba nga ssente y'omuwi w'omusolo bagitaasa. Kitegeeza bannansi oba ba Gen Z, Generation Z bamaze okubeera nga bawangula. Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono asangibwa saidi z'enjeru ku luguudo olugenda Jinja okumpi ne omugga Nile. Akutegeeza nti gwalina ebizibu ebyenjawulo, amaka tegatereera, ebyensimbi byagootaana, oyagala genda bweru ebintu tebitambula, emikisa gyesiba agisumulula. Akutegeeza nti genda ku nnamba eyo okiteeke ku WhatsApp yo 0753 585 nkagamunya ensonga zibeere nga ate zitereerera ddala bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.